olw'ebizibu olw'embeera abamu bwavu abalala bulwadde abalala bali makomera abamu basibwa lwa misango gyabwe abalala tebalina misango gye bazi bonna tubakwasa omukama eyo gye bali nabo bawulire nti kristo azaaliddwa. Ensonga esooka ya Diamond Jubilee emyaka 6 egy'abajulizi ba Uganda gyetwakuza twagigalawo Munyonyo nga Archdiocese nga 15 Novemba ne province ya Kampala Ecclesiastical Province naye ate nga Uganda twagigalawo twagikuza ku lunaku lw'Namugongo nga 3 June nga mukulu wa Archdiocese ekulembera. Ate twayambibwa ne tugenda e Roma nga tukulemberwa government yatusindikire yatukulembera Right Honorable Tayebwa Deputy Speaker, ate Archbishop Lambert ku Episcopal Conference naye n'asoma obubaka. Twebaza President yeetaba obutereevu mu mikolo gino ng'awaayo akagambo ku lukiiko olwategekebwa era ng'atendereza era nga yeebaza Katonda olw'abajulizi ba Uganda. Ate ne gavumenti neeyamba okutambuza abamu ku balamazi abagenda e Roma n'entegeka ezaaliyo. Twebaza Katonda yatuyamba okukuza obulungi emyaka gino 6. Neebaza abayaniriza ebisigala by'abajulizi ba Uganda mu parishes eyo n'abeegayirira olw'abajulizi bano abatukyalira. Twongere mu maaso okwagala abajulizi ba Uganda ate nga naddala tujjumbira ekibiina ky'abajulizi ba Uganda ekyazzibwamu amaanyi. Nkulisa Uganda bannange nga tumaze ebbanga ddene nga tetulina gye tulaga ku luno naffe twazanya ne tukakasibwa okugenda mu African Cup of Nations 25 edition. Mukisa gwa maanyi nnyo. Tubale tuludde. Twetaaga kyalaga nti bannayuganda balina bamanyi okuzanya. Balina ekitone ekyokuzanya naddala omupiira n'emizannyo emirala gitegekebwa. Kyetwetaaga kyokka okutuuka ku buwanguzi obuwagizi bwa bannayuganda n'okusingawo obuwagizi bwa gavumenti. Abaani bateekemu ssente eziwera ate abazirinako obuvunaanyizibwa baleme kuzikumpanya na kuzeddiza. Abaana tusobole okuzanya abaana basobole okuzikozesa bajja kututuusa ku buwanguzi. Tuleme kutuukayo butuusi twatuukayo ne batugoba nga tulina kye tukoze oba mumanyi tusobola okukikola. Kitaffe Paapa yatuwandiikidde ebbaluwa encyclical Lexit Nos kitegeeza nti yatwagala nnyo era n'atula ng'ayita mu mutima gwe ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Omukama Paapa nga mabi okulaba nti tuli mu twettiŋŋana bukyayi bungi teri afa ku munne buli omu alumya munne entalo ziyitiridde ensi etabuse obutabanguko n'obuvuyo n'alowooza kutugamba okutuzza mu ssuubi nti Omukama yatwagala nnyo n'omutima gwe. Ono omwaka ogujja tujja kwesiba ku mutima gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tumusabe naffe atuwe omutima ogugwe tuddemu obw'omuntu okuyamba bannaffe n'okulaba nga tetulumyagana buli omu ng'ayamba munne. Ekitangala kya Kristo kitambuze bulungi. Kitaffe Paapa yalangiridde omwaka ogw'ekijaguzo buli myaka 25 agulangirira. Era guno omwaka agulangiridde nga kutandikira olunaku lw'eggulo yagguddewo oluggi nkola y'ekereziya buli myaka 5 egikuzibwa akugulawo oluggi ffenna tuyite mu luggi lw'Omukama waffe Yesu Kristo olutuusa ku bulamu. Oluggi yaluguddewo ku bazilika enkulu eya Mutuukirivu Peter e Roma. Kati ate n'asaba buli bishop ku ssaza lye
ng'ennaku z'omwezi 29 Desemba omwaka guno tugulewo buli mwepisikoopi oluggi olwakatikoye wano Archdiocese tujja kugulawo nga 29 ku ssaawa 4 ku lutiko yaffe wano eyerubaga. Tusaba bwenna mujje bangi naddala abamanyi abalowooza nti emyaka 25 egijja bayinza obutagituukako bajje waakiri babeerewo ku guno omwaka. Bw'oba ogwoli weekakasa nti ojja kubaawo myaka 25 egijja oyinza okutuula eyo noga nti naye abasigadde ffe abamanyi nti giyinza obutabeerawo tujje twetabe n'omusumba abasaserodoti basabiddwa babeerewo bangi naddala bakulu b'ebifo okukiikirira abalala. nga butandika omwaka omujja omwaka ogwa Jubiri ogw'ekijaguzo tulina okwetunula mulamu bwaffe tukebere emitima gyaffe omwaka gubeere mutukuvu guleete emikisa guleete obulamu guleete ekisonyiwo guleete eddembe n'okwesiima. Waliwo ensonga zino zensaba twongere okulowoozaako naddala ku lunaku olwaleero era nga tumalako omwaka. Obutonde bw'ensi tubwongedde okutawaanya tubwogerako bwogezi naye nga tweno bwe tubwonoona. Tema emiti amanda bagamba tugakendeeze oba tulekerawo gatema naye tukyakozesa. Enku zetukozesa okufumba emmere y'amalwaliro masomero n'awalala enkomera zonna tutema bibira ate nga tubisimba katono. Aye no twandiyambiddwa nnyo kubanga bambi n'abatamanyi balina sente zagula gaasi oba amafuta oba amasanyalaze ate bo bajjawa ekinaafumba emmere yaabwe. Era sasa tusaba gavumenti ekendeeze ku sente oba ezigenda ku gaasi bagambe nti gaasi bamugyeko omusolo abantu ojja kulaba nga badda kugula gaasi oba nti amasanyalaze nago bakegakendeeza olwo abantu bajja kufuba okulaba nga amasanyalaze bagambidwa negabeera gabunye ebyalo byonna abantu bajja gakozesa obulungi. Tufuba okulaba nga gavumenti naye tukwatirako ekyo kijja kutuyambako. Awo osobola okugamba omuntu totema miti naye bonna omugatomera miti nga talina kyafumbisa jaga kati nfumbise eki ngende ku njuba directly emmere ndi enkalu. Awo no tulina okulaba nga tutuyamba ensi okubeera nga yeyongera okubeera. Ekintuko kino ekirala kyekyokubeera nga tukuuma ebisasiro byaffe tufune engeri y'okubitereezaamu oba bituggyemu amasanyalaze gatuyambe tuggyemu amanda gatuyambe. Bibino bikasasiro tuleetera mutawaana kututira abantu ennaku ez'ekiteezi abaali abangi era batusaasira abo abaafiirwa ate n'okusabira abo abagenda Mukama ab'ekimula eky'emirembe. Ekirala kya kubeera nga tufuna embeera ey'Abannayuganda okumanya okutereeza obuyonjo ne kasasiro mu maka gaffe ku makubo gaffe yonna gye tutambulira. Kyansonyi nnyo era kiswaza ng'oli mu mmotoka V8 n'oddira ekikajjo ky'omaze okulya n'okasuka ebweru mu luguudo banno bakyere oba ekikuta ky'eryenvu oba okuwanda amalusu wapegu wonna mu bba. Si kya bugunjufu, kya mpisa mbi. Tuswaleko Bannayuganda nga tukola ekintu ekyo. Buli muzadde afuba okulaba nga awaka omwana amugamba nti kasasira agenda wali ne tumutwala eno. Bw'amulaba nga amalaga mu kamansa anamugamba kajjeewo okatwale wano. Kive nga kiva mu buto mu baana baffe kikulira mu bulamu bwaffe kubanga tusobola tekyetaagisa kugenda kuleeta bakugu bayinginiya bajje batuyigiriza okubeera abayonjo n'okukuuma kasasiro. Ekibba ttaka ekyo kikabiriza buli muntu yenna oli ne yeesenza olutuuka ttaka sirire n'azimba ate oluzimba n'atekoga ndi wano wange kuba nzimbyewo nga tebakuwangawo togulangawo tosikirangawo. Ebyo nabyo tubiwulira ate oluusi ne balwana ne mubamu n'entalo n'okuttiŋŋana. Ekyo nakyo kikolebweko
abali mu kooti okutuwozesa n'okukungamya ensonga zino bakikoleko mu bwenkanya mu mazima. Abaana baffe bangi tebalina mirimu y'ensonga endala, abavubuka bangi nnyo bali awo. Obuvubuka gy'emyaka egy'okukola, gy'emyaka egy'amaanyi, gy'emyaka egy'okusuubira, gy'emyaka egy'okuyiiya bulungi. Sigamba okuyiiya kuno okw'okubba, naye okuyiiya okubeera nga bongera ebintu ebirungi ku mbeera, okukozesa obwongo bwabwe okuba nga twongera okubeera okufuna ebisingako. Naye abavubuka tubayambe basobole okutuuka ku ekyo. Tuleke kubaleekerera nti beeyiiye, naye tubayambeko okulaba nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Aye n'abavubuka muleke kuddaawo kulera bulezi ngalo. Teri mulimu mubi nti nze nina kukola bwe guti. Buli mulimu gwonna gwonna gwa kitiibwa era Katonda agussamu ekitiibwa. Obulimu bwokufaanana gutya kasita kubeera nga okukuwa kasente okufuna emmere, kola omulimu ogwo. Buli gw'oyagala okusingawo gusobole okusanga. Corruption, enguzi, eyo simanyi oba tukyagyogerako bannayuganda, kubanga buli muntu agimanyi agyogerako bulungi, era n'obubi bwayo buli muntu abumanyi. Naye twogera bwogezi tuganye okukola ku kyo. Tulina okwefaako ffekka, ndowooza dokube mu kifuba ffenna embeera zonna ze tulimu. Enguzi tumanyi tukola. Era olulaba poliisi ng'ekuyimiriza bwoti ng'ogamba bali mu mmotoka tiwaliwo alina awo, kubanga enguzi eri mu bwongo. Oli ajja okutuukako bw'ati, abantu abamu baga nti mba sina bana kumuwa saaviisi yonna omusawo ng'agamba nti nyabo tukuweeyo mmeka, ng'ate bambi oli azze kukola mulimu bulungi, kubanga tukyafuuka mbeera yaffe. Ate embeera y'enguzi eyo yonna buli kintu kitegeeza kubba, ate okubba kibi, kiragiro kya 8 ku mateeka ga Katonda. Eddembe ly'obuntu, human rights, mubiwulira bulijjo. Bamukubye bubi, bamukutte bwe bati, talina kye musango, tagize bwe bati, bamuse n'okumutta, yamukubye essasi. Poliisi twakamala nnaku zino eza Christmas, bali mu traffic jam, emmotoka zeesibye, talina waalaga, kubanga omukulu ayitawo n'ovaayo nti nvuga endaga. Emmotoka si helicopter zinaabuuka, kirina gyendaga, aganye sasi, afudde, adduse, abuze mangu ago n'abuliraawo. Ssebo wandibaddewo omuntu ng'oyo okumukwata amangu, naye tusaba bonna bekikwatako tussemu ekitiibwa ky'abantu, ekitiibwa ky'obuntu, ekitiibwa kya Katonda ekiri mu bantu ba Katonda, tubakwate bulungi, tubawe kubanga buli muntu alina ekitiibwa kye, ate yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Embeera y'obulamu bwaffe mu malwaliro, twebaza ebikolebwa okulaba nga amalwaliro gaffe tugatereeza, naye abantu bakyali bubi. Omunaku aba munaku afiira, afa nga munaku, tafunye eddagala, tajjanjabiddwa, tasobodde eddagala lya ssente erigenda mu malwaliro. Abagagga ne babeera nga bebajjanjabibwa, bwe balemererwa okujjanjabirwa wano ne balaba amalwaliro agasinga obulungi ag'ebweru gye balaga, abalala ne bafiira awo nga teri abafuddeko. Twebaza Omukama atuwadde omwaka omulungi, temuggwamu ssuubi, tubeere nga tubeera n'essuubi nga Papa bw'atusaba. Embeera zonna zonna tusobola ziwangula, naddala nga twesibye ku Mukama waffe Yesu Kristo ono azaaliddwa. Mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'omwaka guno. Aye n'omwaka ogujja guno ekitundu ekisigaye tukimaga obulungi, aye n'omwaka ogujja gubeere gwa ssanyu na ddembe na nkulaakulana. Omukama abeere nammwe.